Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege ku channel zaffe zino ez'enjawulo nkugamba nti subscribe, share and comment. Nina muganda wange omukulu General Moses Bijirwa Kamuli sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga Bwana Nurdin. Banna Kamuli babuuzeeko mu lweka bategere nti sirina kiwaanyi. Bana Kamuli mbalamusaku mu kiramusa ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Era tukoba nti musengwa mulungi ekiseera kyona era ekiseera kyona musengwa mulungi eyo n'enkola ye. Ifere wa ifere tutyo tulamusa sebo mukulu. Oli Kamuli wa? Kamuli municipality era ebundu eseka. Guseka? Guseka. Weewulira otya? Amaanyi weegali, abantu batutegedde, abantu batu acceptinze. Ffe tulina message feka. Mwe baani? Nze General Bijirwa Moses ne tiimu yange. Gwalina message? Nze alina campaign message. Okay? Abantu nze ababuulira ku nsonga ezibakwatako ez'ekitundu. Nze alina ensonga ezikwata ku Busoga nga sub-region. Ng'omuntu agenda okukiikirira okugenda mu parliament nga nvudde mu Busoga. Ensonga za Busoga ozimanyi, nze nzimanyi. Nze alina ensonga za Eastern Uganda. Eastern Uganda? Yali emiridde etya mu Uganda eyawamu. Ogenze Kamuli municipality nomala n'ogaziya. N'engaziya Busoga sub-region. Nkuwulira. N'engaziyiza ddala. Paka Mbale. Eastern region. Kati ate era nze alina ensonga eziri national. Byonna biri mu muntu omu. Moses Bijirwa. Abantu be Kamuli okulonda. Babayambye eggwanga ddamba. Eggwanga ddamba baba tebalondedde Kamuli municipality. Obanga muse mu Junganda. Exactly. Ate jjukira musinga nako kuba nze alina award ya best political analyst ya 2024. Ye yali wali ku ntabiro. Kakati byayogera biteekebwa mu nkola. Webale nnyo. Kakati Ssemujjunganda abikamize popular nnyo. Buli constituency kati emukolako reference. Buli constituency egamba nga Ssemujju waakola. Twetaaga omubaka bw'atyo. Kati kiba kitegeeza ki? Nti bano tulina sente nnyingi tugenda mu parliament. Tuguze gomesi, tuguze enkumbi tuwa abantu. Ezo sente poteya. Omutwe gwe guzitowa kyenkana ki? Kati abantu batandise okwagala Ssemujju. Omaakinga ne Ssemujju. Tetuganye olina sente. Era osobodde n'okugulira abakazi gomesi bakulonde. But do you have the capacity to match with Honorable Ssemujju Nganda? Ndi togirina. Sokodde wali. Tuwe mugapu. Okulonda nno kuba kwetaagamu ka ssente. Okulonda. Era okukakasa nti kulimu ka ssente. Giwave Kavule. Campaign omukulu bagiguddewo leero. Aguddewo fundraising campaign olunaku ate Kyagulanyi leero mwagadde. Atandise ne million 10 nga ziva mu nsawo ye. Nti million 10 yesebo. Kakati nalaba nga baŋŋamba nti banoonya billion 3 okugenda mu campaign. Billion 3 okulumba campaign. Kasita bagamba nti ze baagala nemanya tewali mulimu. Ate lwaki? Billion 3 tezikola presidential campaign n'owangula oba n'osuula government. Mbadde manyi nnyingi. Billion 3 busente. Za item emu. Just nomination fee y'aba candidates. Ekuba billion 3. Billion 3. Bw'ogamba nti ogenda kunominatinga ababaka bonna. Yes. Zezo. Million 3 times 3 8. 5. Kozi waliwo wano ba direct baani abo. Mulimu abo. Naye era nabo tebawera 50. Aba special interest groups. So 405. Katubale 405 ku 407. Million 3. Kakati omuntu ayagala obwa president. Billion 3
zina kugula motoka motoka nti kati nganze omukago gwe nali mpanga gwe nali njagala tukole ng'oludda oluvuganya ezo zigula motoka ezakya double cabin 147 ez'emiliyoni 3.5 ziba za sente mmeka babalemu awo ezo nyingi bagatemu awo bagatemu double cabin mmeka double cabin 147 anti buli district ojiwadde emmotoka double cabin egenda okufunguwa bala Hilux eriko emipiira mipya eri branded ani mobilizer wa forward district jangu osimbule. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Ani mobilizer wa forward district jangu osimbule vaawo twagala result sibuyende tukutadde okitegedde mpulira yoyo omuntu aba ayagala obwa president bye bakola obwa president yani ne sente kati sente atalina sente teyesimbawo obwa president obw'ebyobululu bwenkugamba bwendika nti era mbuziza atalina sente teyesimbawo obwa president totawaana ate kati oba ogenda oyagala kutukolera byakatumba oye obwa president sente zigasaki nyenyenyenye ezenyingi nnyo zimwagala zisettinga perception kubanga a presidential candidate ngo oguze Land Cruiser kwanza zino zimpenkoni ezaba principal abasooka katugambe nti Kyagulanyi Ssentamu ye presidential candidate gwe tukanyizaako nga weeri awo mbisi okay tuli ku mutendera ogw'okuvuga ezitayitamu masasi bwe tuliko weeri awo ya lusanvu kawumbi ku kawumbi principal number 2 Dr. Besigye in charge of Western Uganda naye n'agisimbula kale abavuge zi ordinary 3.5 principal number 2 General Bigirwa Moses Eastern Uganda simbula 3.5 principal number 3 ani awo Northern Uganda kati aliyo ye Jimakena oyo siwamisanvu mwenzo mweraliikirira kubanga kati mumalaga kwa safe this kale katugambe Gilbert Olanya gisimbule hiyo Land Cruiser ezo kwanza ezo 5 Nandala naye n'agisimbula okiwulidde abantu abagenda okunoonyeza obululu muntu n'agisimbula kati awo nodda kuleya ya double cabin ba district mobilizers double cabin no paradinga 147 wali eri mu kisaawe kyonna ky'obupangisiza n'oziteeka waawo tuli mu kubasimbula omukolo gagadde kakati nosika abantu eriyo okitegedde abantu ne bagamba omuntu abeere kaseese alaba omukolo gwa double cabin 147 agambe nti ono ali mu kalulu ali serious baba anti bakugamba Uganda is bleeding we are in struggle abasajja ate muddemu kwegabira emmotoka ezo sente zaffe zonna muziteeke mu mamotoka bw'olaba kikola akaluba kanoonyeza ku bigere tuli mu struggle tewali sente ate struggle ate gwe operating emmotoka lusanvu oli lwogenda mu kalulu oba oli mu bya democracy kati ate toleeta sitole zaki zabananda babatya eza Uganda is bleeding ate netegeka akalulu n'okagendamu Uganda kyogana neyo njogera teriyo yaba tekyakola
Uganda is bleeding. Ate mu bleeding country ogamba bampe njagala kusimba wali. Nti ate nesimbyewo owuna okuwangula owangudde olina abasajja babawangudde bayingidde gavumenti kati oyinza ogamba Ssenyonyi tayi mu gavumenti Bali mugundi Ssenyonyi kuba kati Ssenyonyi ye opposition. Muki kyekirigitimizing opposition ye Ssenyonyi aliwo ng'awakanya gavumenti. Muki mwene Uganda empambe mu gavumenti eriwo as simple as that. Emmotoka gyavuga ya gavumenti. Ssenyonyi avuga mu mmotoka ya gavumenti. Butereevu. Leka bali mayavuga. Alina omwaliro mulamba gwatwala wali ku parliament. Omwaliro? Budget ye ya million 8 olunaku. Ssenyonyi owa opposition. Mu gavumenti ya Museveni. Million 8 buli lunaku n'olwaliro azisupendize. Nerera azigyeyo. Newe twogera kuno omunana gwe gwamutuuseeko. Zitambula wali mu system. Kakati ani amuweze million 8? Government. Budget y'eggwanga. Kati toyinza kugamba emboozi za Uganda is bleeding oba oziyemu amazzi. Toyinza kubanga odayininga ne gwogamba eno side olya ate ogamba tufa tuggwawo. Ekyo sanyo emmotoka kyenjagala okunjawulira. Ssenyonyi bamuwa emmotoka nga ya gavumenti eriko stroke H. UG stroke H. H is House Parliament. Eya Ssenyonyi. Oli ogimanyi nga munnamawulire. Nedda nze nti nkolera abantu. Okolera abantu. Njagala oli alabe. Oli mukumbuuza ng'olinga agamba nti kugambye kipya nnyo. Nakati gy'alimu olwaleero. Ne kati agirina. Kati mwe bamugulira n'ekkubo. Leka naawe. Kati juzi bagenda okuziika e Kayunga. Oze tokulula bitebe. Bagenda okuziika e Kayunga. Ne basimbula. Yasimbula n'emmotoka nga 4. Owekitiibwa Kyagulanyi. Naye ng'eggudde ekkubo Dabo Kabini ya UP. Eya leader of opposition. Ne bawamba ekkubo okuva e Kampala paka Kayunga. Nga tewaliwo omulala asobola. Aguddewo agenda ne pulezidenti we. President amuvaako emabega. Era 99 ng'ebaliko awo teyagala abakoonako. Teyagala akoona ku Kyagulanyi. Tetwagala akoona ku bakungu ba gavumenti. So emboozi ya Uganda is bleeding. Bw'ogamba nti bwe bakutuma abakungu ba gavumenti Ssenyonyi omuleeta. Ate nga lwaki tomuleeta? Abakungu ba gavumenti? Ate bw'omuleka oba omanyi by'okola? Oba tomanyi by'okola. Oyinza omuleka? Musajja wa opposition. Kati ensonga y'opposition eyimirizaawo ekigambo Uganda is bleeding. Yeri style General Museveni gye yakozesa nti ye n'omubaka we yamugaana okulayira. N'omubaka we yamugaana okulayira mu gy'ekinaana. N'amugamba weesonyiwa abasajja abo ab'Obote tugenda kubalwanyisa era tujja bbawangula. Tobayingira. Babi. Toyinza kukolagana nabo. Era teyakolagana nabo. N'agamba emmundu eseke. Kati oyo yali akkirizibwa okugamba nti Uganda is anti kakati Uganda is bleeding ya 80s n'eya kaakati. Olina lwogamba omusaya bwe nnaagenda mu nsiko kiggwa kitya. Lwaki simuzoganyiza wano abantu mu kabookisi bakayiwemu. Machaz afuga bubi. Mu kinaana akabookisi tekaaliwo. Yalina obusobozi obumuggyako ne wano n'enkebete. Anti kati gwe kasita obula obusobozi obuleeta enkyukakyuka kitegeeza oli munafu. Gwe kyogamba Museveni yali tasobola kubeera leader kufuna kifo kyonna mu gavumenti y'Obote. Museveni yajja mu gavumenti ezasookawo yaliko. Gwe kimanyi nti be baali bakomando abaaliwo mu ekyo ekiseera oyinza omumma ekifo. Anedda. Ng'okimanyi komando. Naye n'agamba n'omubaka wo omu gwe yafunawo n'agamba tewegatta ku basajja abo ge tubakuba ekiyeekera. Kati olinawo wano emupi gw'ogaana okulayira ng'omuteeka mu sitoola ezo. Kyogaba abasajja abo ne babagamba okusinziira Museveni nga bw'akoze temulayira. Nti Sseggona, Nambooze, Ssenyonyi, Derikinnyeko, omusajja okusinziira bwe kivuddeyo batubbye. Twali wano mu 2011. Omusajja ng'abbiddwa akalulu Dr. Besigye. Nga bagamba abbiddwa. Baali bamubbi baali bagamba. Abbiddwa. Kiri self-explanatory. Kakati it was 2016.
luno lwe yeerayizaako naye ne bagamba nti basebo ne banyabo nti ye teri kulayira. ekyo nkijjukira baakyogera. Ababaka ne bagamba nedda buli omu alayire. Tulayire nga bwe tulinda. Buli yawangudde alayire. Bagamba okusinza ku omusajja bwe yatubbyemu tetulayira tubigaane. 2016. Yes. Kaakati ababaka ne bagamba bamunywa. Dr. Besigye bamunywa. Bamuyoola. Ne bamunywa, ne bamuyingiza, basooka mutwala wa Moroto. Abantu b'e Moroto olw'okuba bali serious. Ikomera baali balimenye. Ne baddamu ne bamukyatalinga, ne bamuzza e Luzira. Eno mu Central Region awali Bafala. Ne yeebakaawo, struggle n'ekomaawo. Eri baali bamenya lyaki abantu? Anti komanda ali munda. Eri bo baali bawagira bya ddala. Bali serious. Baga omusajja waffe bamusibye. Ne balumba ekkomera. Mukugaye baali balirumbye. Government ne muri rocket. Kakati bonna oli muna mawulire wa kikaaki. Tolimba. Oli muna mawulire wa kikaaki. Yo muna mawulire kikaaki biveeko. Moroto baagirumba. Sebo Nuluddin. Ndudde naawe tugenda mu myaka aga. Tubonaabona ku street e Kampala. Tufata ffenna. Okiwulidde. Oli mu byamawulire byonze nga kola. Ddayo okebere Dr. Besigye ekyamugisa mu kkomera ly'e Moroto. Ababaya baali balumbye. Ne bamulinyisa Kanyonyi nga ne wansi tasobola kuyitawo. Tebamutuusa. Nga Moroto efunze. Maama. Temumujja wano. Nga wansi tebamutuusa. Niba bane security efaanana etya. Jjukira wali emiriro weegiri. Bava wali Karamoja ne Buseka. Anti Moroto Karamoja. Sebo baamuyisa waggulu. Wakati mu byokwerinda ebyamalayo. Yava waggulu mu Chatadi. Yes. Ne bamukasuka e Luzira. Era kacupa kalandinga wali ku kasaawe ko mu prison e Luzira n'ayingira Makisoni Bay. Ne baleeta omusibe waabwe. Ne yeebaka. Nadda ku yamalayo nakwana agenda okuvaayo. Nga abasajja be balayidde. Bamwijjuki Francis bavuga Land Cruiser. Bani bonna bamunyagwa nga balayidde. Munyagwa yalayidde dda. Nkugambye bakugamba nti buli omu alayire. Olwani agamba. Anti gw'ogambye tetulayira. Guno okuba towangudde tolangiriddwa ku buwanguzi. Ogamba tetulayira lw'okuba gwe towangudde. Olw'okuba gwe towangudde. Ate ffe tuwangudde nga tetukola ki? Tetulayira. Nedda leka naawe. Buli omu alayire. Agenda okuvaayo nga Mwijjuki Francis avuga Land Cruiser V8. Gye bamuwadde nga omubaka wa Parliament omupya alayidde. Munyagwa agirina mbisi. Tonyumya sitole. Koza Betty Kamya yali yavaayo. Kakati kyenkugambira nti nga tuzzeeyo ku kiri a presidential candidate ali serious. Tetumufunanga. Ali ku mutindo ogukwata entebe. Omuntu anaawangula obwa president bwa Uganda. Olina atandikira mu $5,000,000 eza dola kudda waggulu. $5,000,000 nyingi nnyo. Ate nyingi omayidiru gy'ogoba. Kati zijja wa? Leka naawe. Lino eggwanga sebo lirimu abantu. Kati ezo $5,000,000 eza dola omuntu ayinza zikuŋŋaanya atya? Anti kakati. Let's assume. Ennyonyi gye balinnya. Bakwesize. Bijiirwa. Tugambye okusinziira bw'okirabye brain yo. Tewaliwo nagana ngenda kuteeka debate. Bonna abagamba nti bali ku opposition. Ku level ya presidential. Tubateekeko wali ennakivubo. Tuwulireko wano. Sereka ayimirire wali. Basoundinga batya? Kyagulanyi ayimirire wali. Nali nkutaddeko Bijiirwa dde wali. Nandala jje. Yes. Ani Mpuuga jje. Olunaku lulamba. Mweyuza bweyuza. Ense eyawule. Kankusabire. Oteeketeeko omukolo ogwo gubeere success. Gunaabaayo ye. Bonna ogutegese. Bantu munajja. Ate nga lwaki? Naye nze sigenda kubeera okuba nja kubeera ku bubaka bwa Parliament. Kozi gwali ku bubaka bwa Parliament, okay. Nze nja kusaba ogutegeka eri Ekamuli. Ku babaka ba Ekamuli ngulete ku babaka baayo. Ku babaka baayo. Tutunke. Musoke mutuntukemu awo. Tuzuzumbe olunaku lulamba. Nkutegedde. Yes, kakati ojjukira Mbabazi uyayimaginga ano mu 2016. 2016, yes. Akabugumiro ka Mbabazi ke yaleeta mu kisaawe kaava ku
perception gye twali tumuyinako nti esente z'alina zimenya amateeka. Baasigako ekibuga kyonna go forward. Nkugambye perception abantu gye baali balina nti Mbabazi taasoboke mu by'essente Ono asoboka ye yamuwa vibe eyasookera ddala. Era ojjukira Lale gye yakuba embaale eyeyo neekwata n'egira bweti. Abaasigala e Kampala ne bagamba ono amumaze. ono ate we Amumaze. amuvudde munda pesa alimanyi. Amumaze. Wabula ensi yakyamukirira ku Mbabazi. Ensi omanyi Mbabazi yakangako omwezi omulamba nga buli omwagamba. Amumaze. Twagendako mu ofiisi zaawe Nakasero ne BBC nga buli omu avaayo n'agamba, as I was telling you, this man Museveni, I know him everywhere. Yes. Each and everything. So Ugandans should trust me. Tugende maaso. Kakati Mbabazi yajja n'akanga ensi. Era kasita yalemwa okusupendinga. Wano mu TDA process awokawoka yali alina okutula abantu atya kubakolako. Yalina okukakasa abantu bonna wano baplayers abasookerwako nti mubadde ki. Land Cruiser Nobert Mao, Land Cruiser Lukyamuzi, Dr. Besigye naye Land Cruiser yiyo mugenda kunoonyeza bululu. Dr. Besigye principal number 2 in charge of Western. Tumugenda kunoonyeza bululu Besigye. Nobert Mao principal number 3 Northern yiyo gisimbule. Genda n'ogenga Latigo mukumanya mugende mugende mu Lwane. Eastern Uganda. Bazene era Nandala yaliwo gimuwa gisimbule. Awo gundi yali Katuntu nammwe yali akyali. Sikyo? Awo gabawo nga nnya. Olwa Nando. Kati ozimba perception. Nti weetegese. Abantu ne bafiiringa perception eyo. Nti weetegese omutwala. Kubanga ebyobwa helicopter tebikola wano. Nti bajja kuwa ka license. Gundi yakakwatamukko nga tukyasoma Agrawoli yakasitula era nga bwoga ebintu bya ssente. Naffe gye twali ku ssomero mu senior 1 oba P7 twawulira omusajja bagambye azze n'ennyonyi. Akabugumiriro kabatuukako. Omusajja bagambye azze n'ennyonyi buli munaga omusajja mugagga ayina ssente. Museveni agenda dduwulira. Ono omusajja azze n'ennyonyi. Okitegedde? Kakati Kenya sebo okulaunchinga presidential campaign. Parking y'ennyonyi ebamu bwe helicopter 19. Parking y'ennyonyi bwe helicopter 15 nga buli wali. Butegese kulumba province ku province. Andi kakati ba principals province nene ba principals balina kugira mu nnyonyi okulaga nti kampu ya maanyi. Emuyino kakasaamu. Kampu ya maanyi bwe helicopter nga buli bwe buti. Kati ate emiridi wansi nga giringa 9. Ayagala ogenda mu kalulu aka democracy. Oba oli mu bya bululu bino bye tosobola kwogera ku biliyoni 3 naawe. Oba ogenda kunoonya babaka nga 40 ayagala tubba bubbi ezo nyingi. Anti mumanyi obwa president Buzito waki. Kati ababadde Makerere Kavule bonna abo ababadde bamanyi government bwezitowa. Ate nga naye agaye bazze bangi nnyo sente tamanyi wagenda ziteeka. Tamanyi. Agaye nabadde nsubira abantu batono. Mwenna muvudde ludda wa. Asolooza sente za kukola bibye. Si za kukwata government. Ye asolooza za kukola bibye. Wana odde ya mufata namuga mukulu sente boys tubuulira ogenda zikola. Za kukola bibye. Chovala ba yalaba zimala. Alaba zimala. Kubanga ezo zizimba za apartment mu nsi yonna. Oba oyagadde. Ogamba senete zimala. Ntono. Singa kyalumba. Akimanyi. Ezo ntono. Kali lwaki ogamba asolooza za kukola bibye? Anti ntono. Anti kiringa singa wali okozeeko diru y'ettaka. Singa tugenda ku ttaka n'oyogera pricing eri undervalued. Nze atunda gwatunda
ogenze tulambuza nze mugagga awantu wonambuza nkimanyi poloti ekitone nnyo ya miliyoni ebi tugende kololo nti kololo eka wakati wa miliyoni 2 ne 2 ekitundu eza dola singa ongamba 800 eka njirina yiyo ya 800 nzira buzi mu moroka yange nenkuba ekisulumuzo neneeyongerayo kuba otegeera mba mmanyi nti kano kaweewo akawedde emirimu mpewo onguza mpewo kali kizze eno kati eno ku kyobufuzi bwanga nti onoonya miliyoni 3 manya nti tebiriyo byogoba biliyoni 3 oba okolamu bintu byo tebiriyo no ati kati kya mirundi ebiri ebiliyoni 3 asabazizze nga presidential campaign era ye big spender so si ababaka bano gobobala era ziri zonna ziba tezigenda kukola ku babaka nkubuulidde ebintu bye zikola nakugambyeko ku bipande sinakugambako ku bipande nkugambye okuzimba obuzimbi perception nti omusajja yeetegese ku luno ebiliyoni aga 5 perception tonnayingira kusagula temunazisimbula kugambako nti basebo ne banyabo mutuwa akalulu tonnateekawo oli mu kweteekateeka billboard tonnakola byansula oli mu kusetinga magye land cruiser z'abaprincipals abasookerwako ozisimbudde ezo olina kugula 10 n'ezi miliyoni 3 zezo biliyoni meka 3 n'ekitundu 4 n'ekitundu wekitegedde kakati double cabin za miliyoni 2.5 mpyatuku oba oziguze mu Isuzu oba mu Toyota double cabin 147 buli district esimbule kati ekyo bw'okikola tolina district gy'ojja kubulamu candidate yesimbawo kitegeeza oyina oba assured nti nyinayo ba candidate 147 buli constituency ogenda gifunira candidate kubanga district mobilizer wo asimbule double cabin empya aba ino n'obusobozi obufuna ba candidate abagenda okwesimbawo mu district muri constituency kubanga ajja funa abantu abaguma nti eno kampu y'amaanyi ate era ono omuwadde nti kola funguwa district yo yonna bwe batuse bwe basuula zi government mu by'obululu omusajja n'omusensero okuva wansi mu njala naye gugamba mbu okomandingira Kampala nga ku bantu 407 abeesimbawo osimbako mu 173 baagala bino otusimbyewo 173 not even half ati kuguno omulundi yeno campaign fe tukusimbawo ne tukuta sagula akalulu tunabategeera gwe tewalabye abajja y'empapula abajja y'empapula walabako abava e Karamoja era ng'owalabako abavaayo akyoli walabako abavaayo ate awo nno omanyi badde seetegerezaawo gw'olabako abazina amazina g'ekikyoli abo abantu bava Masaka Busoga Mubende walabako abazina amakyoli nga bazibeesibye ebinaakanya ebyo nga tebagwa bintu ebyo webajjira bajja gwe wabirabako ate leka kuŋŋamba tebavuddeyo tebaatawaani oba beewandiisirize eyo bayinza okuba bagaye nedda ssebo bacentralizinga registration yaabwe bona bajjaawo golabako abavu ebunyolo nga bazina olunyege akadoddi kembaale wabalabako waliwo nabalina ebibya byenkuku abo bava Mulango Akyoli ne West Nile wabalabako nga bazina agaabwe ago nga basamba endege wansi walaba balina ebitabi baba bakuba kuno tekiriiwo era akeetalo kaali kaawano kyogamba genda kuba same story Makindye wavuddeyo abaagala obwemupi 8 bazze ne bateeka traffic jam ku kitebe gunolowooza nti eggwanga olirina nti Nansana erese bali 12 bona baagala bona bazze n'eggaali zaabwe eno tetulinayo bantu kati gwe linda nomination eza byabakama ninde nomination za byabakama ojja okutegeerera byenkugamba nkebere nti nuupu enominating z'ababaka bameka wa era wa ojja okutegeera kyenkugamba
nti nze wa regional political empowerment nali mutuufu. So bino ebintu twogeza bumalirivu bumanyirivu kubanga tubiruddemu. Nze tukyasobola kunkyamuukiriza nti oli agenze kwesimbawo nga talina pulaani. Tonsuubiriza okakasa nti atali mugagga teyeesimbawo temenya kuba president. Oyinza okuba toli mugagga naye olwa position gy'oyagala n'okolagana n'abagagga. Kyagulanyi n'abagagga ebweru anti kyenkugamba alina tulagirako wano atuleke ku bagagga bebweru babaddemu. Kubanga mu nsi yonna mulimu wa mugagga nga bwakwata $10 million teyeenyeenya namu. Mwebali abo bangi nnyo ba power brokers. Kati abo nze nga ndi ku level ya Kyagulanyi nembula abo 10 abalina obusobozi bwe $10 ezaddo ng'ate balina n'obusobozi obuzinsanze e Kampala. Abantu mwebali mu nsi seba bamenyamenya buli kintu nga jja zikusanza Kampala azisuula awo agambi zizo tambula ogende $10 zizo $10 bwe nowewuunya n'okwewuunya abantu 10,000,000 azireesa atya. Naye bano balinnya ennyonyi babeera mu Amerika kulya bitumbuuwa naku omusajja abeera mu conference ez'okusolooza $300 okuyingira. Eyo bizinesi ya bulijjo nnyo. Nina gye ndaba gye balanga ku layini okwo egenda kubeera Boston. Entry fees $300 mwanoonya obuyinza. Ezo conference zibeera bano banoonya obwemupi zabaka b'MP abanoonya obuyinza ezo si ssente. Kubanga olusolooza bwe ruti kale muyingidde abantu 10 ku $300 si gye $300 ejaddo. Ezo zinoonya bwemupi bukadde nga 12 zinoonya bwemupi. kati ye buzino bwazinoonya aba anoonya zakizo zikola ku nsonga ze za bulijjo. Kyova olaba alyoke ye ng'omuntu alyoke zino sente zasolooza ziba zizenga muntu. Ate kakati gw'olabawo ebirungo ebiteekebwa. Nze nyinamu ekirowoozo nti abantu abasaba ssente ze basobola baavu balina baavu kati nga bw'obasaba ssente banaaga omuntu kye bayita power kye bayita omuntu anoonya power. You negotiate with the people with influence. You negotiate with the people who has the capacity. You negotiate with the criminals abali ku international level. Omuntu anoonya obuyinza n'ababaayo bayingiramu. Kati kankubuulire ababando balumba muko. Kati France bw'oli ku ebyo France waliyo president nga bamuyita ng'ogyeko ono Macron ani omulala ono gwe yajjako laba erinnya bwe likola ki Sanchez Nicolas Sanchez Sarkozy esente ezimuwa obwa president yazijja wa Gaddafi. Ekyo nkijjukira era baamunenya nnyo okuyingira olutalo omusajja akubanja n'essente. Okolagana otya ne Gaddafi mafiya eyakuwa sente ezinoonya campaign ali blacklisted. Omufirika yamutikula miliyoni aga ezaddo n'azikuba mu kaluku ke France n'agukuba munda. Beebo sebo abantu benjogerako. So if you are looking for power ku Ugandan standard ekisooka oteekwa okumanya Uganda ezitowa kyenkana ki. Tugambe nti ne Trump yadde baatabuse ne munne yanoonya omugagga. Ate teyanoonya mugagga era omugagga oyo Elon Musk buli lunaku yasupendinga nga $1 million ku kalulu ka Trump ku campaign. Era bayawukanye n'agamba kankole ekibiina kya America ekijja okusigukkulula ekikuba bano bonna kibafulumye ne ba Democrats kuba yabiyingiddemu n'abitegeera n'amanya nti biina influence ya waggulu ate binyuma bisalawo buli kintu ojja muwulira bajja kuzuuzumba naye bagenda mu deporting agende ewaabwe e South Africa. Nkugambye Bazudde yayingira atya ebyo byonna byeboogera bya bufuzi kati bya bufuzi bajja kuzuuzumba naye bamulwana lwa maanyi ga ssente kuba nabo bwe bagamba nti yayingira atya
Trump mu Germany. Mu Germany. Mu Poland mu Germany. Kati ye yayingira atya. Bazadde be mu gyabiri. Bodda mu kubyokupepeta ebyo. Bonna tebaliiwo. America tesigaza bantu. Kati tebayinza gigenda mu eyo debate. Kakati omuntu anoonya obwa president oteekwa okuba oyogera n'abo abasajja abamalayo. Nze siyinza kuyingira kaluka bwa president ku Uganda ni Standard nga sina network enenfunira milioni 10 eza dola. Ati waliwaga kati ofune 10 kya dola oba okyayagala ki? Naye abantu tebafune mu kiti yandi omusajja ayagala kutubba adduka agende. Ate kati abantu bajjako milioni ezo 10 n'otawangula. Ate ezo milioni 10 sizijja kuba na Uganda kuba tebazirina. Milioni 10 omenye bali abasajja noonya abantu bange 10 global influencers. Nembakwata nembagamba omulimu guguno munsindike nkwate ekintu. Tugabana tuti. Gojja kwata kino. Tugira bwetu ne bwetuti. Ne bwe mbefuulira nga amazo kikwata. Ekikulu kikwata. Nganti bakukuba bakujja. Obunanfuusi obukola nga luvannyuma. Naye ng'omaze kugguka. Sooka obasembeze. Era nze nali manyi Kyagulanyi kyabaze. Kuba abadde nnyo kutuwa mu America. Yakwatagana n'abasajja abali b'ebisiyaga abo bamalayo. Baga bali bamuwaayiriza ebyabali b'ebisiyaga. Network shia ate bamuwaayiriza batya. Ffe twagenda Kenya wano juzi mu conference ya human rights. Baba we milioni 4 ne bazigabana. Baani be baawo. Bali betu abateekateeka omukolo. Baga be milioni 4 za dola. Kyagulanyi n'atwalako 2 ne Dr. Besigye 2. Leka naawe. Baba milioni 4 za dola. Kati abantu abaleese milioni 4 ku leve ya kuteekawo mbeera human rights biki bayinza okulemera okunoonya milioni 10. Naye Museveni abantu abafunza. Anti abafunza luvannyuma. Olaba mu kalulu awo yali 2010. Ekitongole kya DGF okimanyi. Democratic Governance Facility. Kakati ate abo. Democratic Governance Facility nge efujjirira buli muntu sente abo opposition. Kati ate yakisibirako emigugu. Abate tebalina busobozi buleeta nkyukakyuka. Abo bali fomo. Sente. Naye mbo baali babafujjirira eno sente. Naye tezimala. Abo baleeta mitwalo 2 mitwalo 3. Agaddo. Ezo tezinoonya kalulu. Tezisigukulula. Bali sente zisuula gavumenti zina kubeera illegal. Illegal money. Ate kati kiteza Bobi Wine alinza okubazina olwokuba ziri illegal tasobola zideclaringa. Era tusobola kukola declaration kati gw'omanya network yo. N'osirika nayo kati n'otandika kuteeka buteesi mu nkola. Aguddewo ne milioni 10 leero. N'ababaka abalala n'abayita lwakuba ekyekanza abantu bwe bayisa ababaka Kapere yasoose okusituka abaddewo ku kitebe. Mulabye Kapere bwe bagamba ababaka ba palamenti mwambale mwanguwe tukole ki kati mwe muli ku fulo mujje mutulage kye mulinawo. Kapere yagusoose. Kapere agaereka naawe kino kintu kya mu nnyumba. Atagala nkulimbe. Simaye kyokka badda. Kapere. Era musajja wo ngwayiswa yamuze namugata ate. Linda mukati tuyise babaka. Bero simugenda. Kapere kati noze era amazena banangi. Naye bamaze okutandika campaign maze okutandika katusubire netambula bulungi. Eastern region yegamba ki? Kakati kyolina okumanya. Toyinza kugamba nti osoloza sente za campaign. Naawe gyogendamu. Gwe gyogendamu. Nga principal number 1. N'ogulawo na milioni 10. Campaign gyogendamu. Era abalaalo olwaleero basuze baseka. Abalaalo bali mu kuseka. Basuze baseka ne bagweri. Lwaki? Kubanga bo ezo sente bazisondera mubaka. 10. Anti oli ayita abantu be 15. Nakuweereza milioni 10. Nakuweereza milioni 10 nente. Milioni 10 nente. Yeeyo level kubatadde presidential campaign. Bali abalaalo basondera mubaka wali omu naga agenda oyingire parliament.
Sente nno za kunoonya fulaga ye NRM. Fulaga. Kuba ekuba akawumbi plus. Yakamu kitundu kwobu. Kububiri. Fulaga ye NRM ey'omu West. Ey'omu Busoga ya 250. Obukadde. Fulaga. Ng'olina okusagula abalonzi eyo obafiirako battamu omuntu. Kakati bwe bityo bwe biri mweyo embeera. Ndowooza ne bwe tukoma wano. Abalonzi bo bawa magezi ki? Abalonzi mbagamba. Kuba kati olaba lwaki nkugamba oyogere ku balonzi? Kazwe Bashiru agamba akomawo nti yasirika okuva obwedda baamuwa obutwa. Simanyi bimubaddeko, simanyi kyabaddeko naye. Kazwe Bashiru yaweebwa obutwa naye ali wakati mu gavumenti yamuwa obutwa. Naye n'abeeno ne bagira. Saagadde kwogera ku Kazibwe Bashir kuba nja kuba nyonoonya obudde bwange n'obw'abatuwuliriza. Nsaba oleke. Njagala kumanya lwaki oba oyonoona obudde. No, nga lwakiryale for sure. Yavuddeyo. Mu bantu bonna mu Uganda njogere ku Kazibwe Bashir. Nsaba onsonyiwemu ku lwaleero. Nsonga ki? Tekiri waffe. Okwogera ku Kazibwe Bashir? Tekiri waffe. Wakiri wali mbuziza ensonga endala oba oyagala tusigale nga tukyawaya wano ng'okyaneetaaga mu kamera naye nga ye ku Kazibwe. Tukireko ekyo. Kati mwogereko ki? Kati byonna ng'omaze obbikuŋŋaanya nkuvuddeyo sigenda kusiba ku Kazibwe Bashir. Omaze okukuba ttooki ya byonna bino byondaze. Percentage zigenda kuba zitya bw'okuba nga tutambudde nga bwe ziri? Mwai Museveni agenda kwewa win mu mbeera yonna. Ajajjewa bayinza oggimu. Era nga bulijjo anti system yonna yiye. Ababaka agenda bafuna. Nga bbye nga tabbye. Kyonna kye kiri. Alina obbafuna. Kati leading opposition candidate luli yafuna $3,600,000 bayinza omuwa 3 oba 2.9 ku luno. Ndi bobo ntagenda kusukka lulu bwe yafuna. Bwe ndowooza. Abantu bamaze olwedde kati bongedde okumutegeera ati. Anti bw'olowooza. Bongedde omwesiga. Kyagulanyi. Anti bw'olowooza. Kiri kitya. Naye nze ng'ali mu field ndaba birala. Bagenda kukka. Ekisiza Bobby. Ezo details nyingi nnyo tujja zikolera program. Tujja gikolera shonna amana. Naye nga for now. Tajja suka bululu $3,600,000. Bwe yafuna luli. Alina bugenda kwetolako bwetozi. Ndabanga obugenda okukka. Ndaba eyange. N'ababaka yabaddeko ebuvumeyo walabye kye yakozeeyo mbizinga. Kituufu sebo. N'ente zazze okwerabira ku buzito bw'omusajja. Kituufu ekyo. Kaakati katubirinde. Tubirinde. Beera bulungi. Okay. Omukulu abadde General Moses Bugirwa. Moses Sewanyana yabadde ku kamera. Nsaba mbasiibulire wano tujja kuba okwogera ensonga ez'enjawulo. Tujja kumanya eri program gye twogeddeko gyakusuubiza. Nsonga ki? Lwaki olowooza Kyagulanyi tasobola kuweza bululu bwe yafuna luli? Ng'ate yazze alaba ku luno agenda kukola times 3 bannayuganda bagenda muyiira buyizi kwera bwezi gw'obiraba otya eyo gy'oli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.